Mu mwaka 2008 Margaret Nalumansi yasinkana omwami we bwe batyo ne bakkiriziganya okufumbiriganwa. Mu kiseera kino Nalumansi yali takola nga bba yekka yalabirira waka ng'olwo omukyalo ogugwe nga gwakulabirira abaana babiri be baalina ng'oyinza okugamba nti obulamu butambula nga bwe baali baabubala. Nga mbeera waka naye nga tukwatagana bulungi ne tukola ku ssente twali bulungi nnyo kuba buli kimu twakirina omuntu kyalina okulowoozaako mu mmotoka mayumba g'abapangisa nga naffe waka we tubeera nga twali bulungi n'obudde bwe nalina nga bw'abaana na mwami. Kyokka mu 2017 omwami yafunayo omukyalo omulala era embeera waka n'etandika okukyuka. N'embeera awo yanyiiza kyokka gwe tusaba ekyokulya, yanyiiza kyokka gwe tusaba ssente, buli kimu nga bw'obimanya ebyawaka. Ntandika oyomba nno ng'ekituyombesa ye nnyo nina obusungu obwange ali kwenda. Ng'embeera yeyongedde okwonooneka yasalawo atandika okukola era ne bakkiriziganya ne bba. Yampa emitwalo 4 ne firiigi kubanga mama wange naye yali abeera mu Nabbinga awo mu ttawuni kati nga alinawo konteyina so nga kyangu otandika edduuka. Ntandika akadduuka kange. Mu kaseera mpawe kaaga bizinensi ya Nalumansi yali etinta olwo nga ne kapito yeeyongeddeko. Kino kyaleetera omwami we okwekengera. Yali amanyi nti emitwalo 4 gyampadde kajja kugwa naye kayongera kula n'enkola n'essente myezi nga 6 nga mpeza obukadde 2.5 eyampaana n'atuuka okugamba oba nina omwami. Era dda kinamugaana okukola omukazi kyatakkiriza olwo ne batandikirawo okugugulana. So kati nze n'embeera awo nga aŋŋamba lekeraawo kola nti sijja lekeraawo kola ekitasoboka. N'atuuka n'aŋŋamba gwe otalekera kola ojja funa ebizibu ne mugasiiya byonna nga mbiyiseemu. Ono mukakafu nti ekirowoozo ky'okumwokya asidi bba yakijja ku TV. Dumu tuba twa TV nga tuli mu ddiiro ng'era tuli mu mbeera yaffe ey'okuyombanga ewaka. Kano wabeewo TV emu eyalaga omukyala yali ayingira mu geeti ye ng'akonkona kati nga ali we tunaakonkona ku geeti. Mu kukonkona ndowooza ab'omu nju okujja omuggulira bambi ne bamuyira asidi. Kati omwami wange omutima omubi yagamba buli mukyala akola yeetaaga okuyibwa asidi. Olunaku lwe yamuyira asidi yasooka kumwetegekera anti yasooka kuggyako masannyalaze n'asiba amazzi ku ttanka wamu n'okukyusa eminyolo gy'ennyumba yaabwe. Nga kale kangende ntule kabalaza wanansanga kuba yali taliwo ku Ssabbiiti nga tannaba kudda. Kati mba nzikirira mpita ku toyi ebweru mulaba bba wange ali bweru. Yayagala okuzuula omwami we kye yali akola ebweru obudde obwo bw'atyo n'amusemberera ekyaddako kwali kuwulira bimuyiikira. Mubuuza okola kyawo bannange teyanyega kati nzija musemberere ndabe ki kyakola ddala kuba enzikiza yaliwo banentuukawo nga bampulira ebinjiikira. Omulundi gwali gumu bwe guti. Yatandikirawo okuwulira omuliro n'adduka ewa mulirwana okufuna obuyambi ne bamuyiira amazzi. Engoye ze nali mu kwolwo zonna zaggwawo zaasirira ne ziggwawo ne nsigala bwereere. Amaaso nago ne gaziba essaawa eyo kuno okutwa okumu ne kuvaako essaawa eyo era sirina kutu so bambi bajjayo bambi amazzi ne banjiira. Kyokka amazzi ge bamuyiira nago gakulukusa asidi n'atuuka mu bitundu ebirala gy'ayita tannaba kutuuka nabyo ne bikosebwa kubanga tebanjiira mu mugongo. Gano amazzi ge gakulukutayo ne banaayokyayo ate yali anjiridde wano naye buli wetweyiira amazzi n'enkutama bwe nti ne mu maaso n'ayokyamu nnyo ne mu mugongo. Ekyamwewuunyisa kwe kuba nti ate ne bba yeegatta ku bantu abamuddusa mu ddwaliro wabula embeera gye yeeyisaamu mu kaseera ako eyongera okumukakasa. Bwe yamala okunjokya n'adduka mu Nabbingo ttawuni n'alinnya boda ndowooza mangu ne mutwala ekyengera. Kati wano eyo twamukubira abaneiba bamukubira ti mama Hadison bamwokyezza asidi. N'angamba muliridda wa ne bamugamba tumutadde mu mmotoka tugenda mu ddwaliro. N'abagamba nti kale munsange kye yagamba kyokka nti kale munsange ekyengera. Era bwe yandaba mu mmotoka nga ntudde emabega yakyuka n'agamba guma kasita tugenda mu ddwaliro. Kye yagamba kyokka teyagambako nti ani akuyiiridde mubadde ludda wa obadde okola ki. Mu malwaliro ag'enjawulo ono gye yatuusibwa yonna baamugoba bugobi olw'embeera mwe yali paka Kiruddu gye yafunira obujjanjabi. Nasookera Lubaga ne bangoba
ne bansindika emulago nayo ne bangobayo. Newankubadde yali mu mikono gy'abasawo, agamba yafunanga ebirowoozo eby'enjawulo. Oba weeraliikira oli mu bulumi bungi naye nga weeraliikirira ti bane nalaba kuba asidi ku TV. Kati bwe nnaawona sigenda faanana ekimenke. Bane ate n'osaba Katonda obulumi akutte. Ng'ali mu ddwaliro, omwami we yamutegeeza nga bwe yali agenze ku poliisi n'aloppa omusango. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kumusaba obujulizi obulabikako. Kati poliisi nejja nengezaako gigamba ti mwami wange wamma ye yanjiiridde. Ne bagamba tuwe obujulizi obulaga, ne mbagamba nti kati bujulizi nga ki? Ne baŋŋamba ti wamukubye ku bifaananyi, kale ebifaananyi ebiraga nti ng'akwokya. Mu ddwaliro ono yamalayo emyezi 9 kyokka nga bamusiibudde atya okudda ew'omwami we yadde nga ye yamulingako mu ddwaliro. Mu kiseera kino agamba nti bo obuvunaanyizibwa yabumulekera era ng'okubeezaawo abaana n'okubaweerera akuba bbulooka na kulonda mbizzi. Tuzikuba ne mbaweerera okuva nga omuto yali mu P4 kati agenze mu senior 4 nga teba kisulo nina okukola ennyo okuba njagala abasome nze saasoma bulungi. Senga mba nfunye okunnyamba n'engula ttanka nembeera nga nteekamu amazzi ago kuba emikono girumwa zonna bazookya naye ate nzisituza amazzi. Tukitegedde nti ne gye buli kati bawa Nalumansi akyamwegayirira baddiŋŋane naye ye yamwesonyiwa. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.